wabaluseewo okwemulugunya okuva mu bakulembeze abatuuze n'abalwadde ku ddwaliro lya Kojja Health Center 4 nga kuva ku musawo agambibwa nti aliko ekikyamu ku bwongo gavumenti gw'ekozesa ku ddwaliro lyayo erya Kojja Health Center 4 erisangibwa mu ggombolola y'Entenjeru mu disitulikiti y'e Mukono. Embeera eno etadde abalwadde ku bunkenke era nga basinga beegobye bokka mu ddwaliro lino olw'okutya kwe balina eri omusawo ono era nga kigambibwa nti ono amanyi okuva mu mbeera n'abavuma n'aboogoloza okulwana nga kw'ogasa n'okweyambulira abalwadde n'okumansa obubi ku nnyumba z'abatuuze mu kifo gy'asula. Musawo kyayo agenda mu gundi mu ddwaliro lya gundi lya gavumenti ate n'akola ki n'akola ebyekisiru ng'ajanjaba abantu akunama n'akunamira abaana n'ajjamu empali neyekola ebintu n'apama ng'abantu abaana bamulaba abaana baffe bannange tuswala aswaza sawo enjagala oba ebbaluwa basobola ogisazamu bagisazeemu nga yeyambula n'anabira ku lubalaza agenda n'apama mu baketi n'aleeta bbi n'amuyiwa ku mbalaza zaffe bannayiba bonna atuvumaavuma n'atweyambulira n'atukunamira atumazeeko emirembe ekola ebintu n'akwata wano sayidi eno n'eno makatiige g'obukyala n'abukola bwati akola pupu mu kabaketi n'amuleeta n'amuyiwa n'alya buli kimu n'akyeta n'akiwa kabalaza otumugambako ng'atugamba ye teyasomera ku basale era musawo wa gavumenti kati kyetusaba gavumenti weba esobola ensooka ebutwala ebutabika babukebera obwongo. Tutuuseeko ku ddwaliro lino wabula tusanze nga mu wadi abalwadde mwe bateekeddwa okusula nga zonna nkalu era ng'okusinziira ku bamu ku basawo abatayagadde kubaatuukiriza mannya bano bannyonnyodde ng'omusawo ono bw'amanyi n'okubakubamu ku mpi buli lwatabuka. Ekyewuunyisa omusawo ono ayogerwako ab'eddwaliro bwe baawa obuvunaanyizibwa okugabira abalwadde eddagala era nga bwe twamutuukiriddeko mu kifo kino embeera ye yeeraliikiriza era nga ya bukambwe nnyo. Nzize nembadde yenda ku mirimu naye nga kampikireko waneeno naye nga kiragaatoli mulwadde era oyongereko kitegeeza naawe osobola okufuna obulwadde mu kawowo akava mu byoyo mpozi ng'alina akasenge kagalira mu byoyo n'alyoka mweza naye nakati kubanga nze kumpi newensula nagenda mumutaddemu omusono omuyira abantu waliwali naye omusawo omulamba ye agamba azimba enju ezo. Tutuuseeko ku kyalo omukyalo ono omusawo gy'abeera baalaze obweraliikirivu olw'embeera y'omusawo ono etali nnungi era ng'eno wasangiddwayo obubi omusawo ono bw'azze amansa ku nnyumba z'abatuuze era nga bamwekokkola olw'ebikolwa bye ebitali bya busawo. Okumuwandiikira okuva ku kyalo si kizibu naye twagala gavumenti etuyambe esooka egenda ekebera Nabbuto mulamu oba mulalu ikire ebbaluwa esobola okumujja mu kyalo. Tosobola kukkiriza muntu mulalu kukwata ku ddagala lw'onaategeera nti leero mulamu leero mulwadde. So nzija kulowooza omuntu asobola okweyambula engoye n'atambula ng'ajja wagenda okukolera because kyali kibaddewo niyeyambula engoye n'atambula ng'ali mu kapale k'ak'omunda ne uniform ng'agikutte n'akaleega akatadde ku kibegaabega n'ajja paka ku ddwaliro naye n'akola. Abasawo nekamufulaka atwala ekitundu tuyingiremu kubanga bw'abanga mulwadde era tuteekwa mukwatanga kuki nga mulwadde agenda ajjanjabibwe tukimanyiiko ebiseera ebimu abanga afunye obuzibu naye atamala n'atereera so tetutudde butuuzi.